Mariam Wangadya alekulidde era awandikidde Gen. Museveni nti ye takyali interested, akooye ebyokubeera nga yakulembera akakiiko ke akalwanira eddembe ly'obuntu aka Uganda Human Rights Commission. Kakati ekyo ne wano mu Luganda tugamba tutya? Tugambe nti kubanga bw'abeera omwami tugamba nti akubye Museveni obwami. Kakati bw'abeera omukyala tugambe nti akubye Museveni obukyala. Mariam Wangadya akubye Museveni obukyala. Abamanyi Oluganda muyinza okutuyambako. Kubanga twali tugamba nti akubye Museveni obwami. Waba musajja kati wanamukubye obukyala. Kale omutwe gwaffe Mariam Wangadya akubye Museveni obukyala. Ono atugolola. Abamanyi Oluganda nibe tuba bakumakinga ebigambo ekyo kyekiriwo. Kakati munnange Mariam Wangadya bw'atyo aresigninze nga chairperson owa Uganda Human Rights Commission. Era kino kidiridde emyezi egiyise emabega nga waliwo internal leadership wrangles within the institution. Kakati mu resignation letter ye eno nga yagiwandiika ng'ennaku z'omwezi 26 omwezi ogwa July, era nga agyolekeza General Kaguta Museveni, Wangadya bw'atyo formally nga stepping down for her position. Era n'awandiika, I hereby tender my resignation as chairperson of the Uganda Human Rights Commission. I thank you for the opportunity to serve Uganda over the years in the promotion and protection of human rights. Bw'atyo Wangadya ng'awandiika ng'akuba Museveni obukyala. Kakati munnange departure ye oba okulekulira kwe kuvudde mu mounting tensions. Wabaddewo obunkenke bw'amaanyi nnyo ku commission omuli waliwo abawandiikira Gen. Museveni nga beemulugunya baateekayo formal petition nga era bano baali 3 ba commissioners mu Uganda Human Rights Commission nga bayina ensonga ze bagamba Gen. Museveni nga zino zaali serious concerns about institutions management, nga bagamba nti enkwasaganya oba enzirukanya y'ekitongole kino tetuukiridde. Kakati bano abawandiikira Gen. Museveni nga beemulugunya ojja kwewuunya kuba Mariam Wangadya gye buvuddeko yeemulugunya ye obubwo obuwandiiki teyateeka mu buwandiike nti awandiikira Museveni. Kati wano kyajja awandiikire Museveni nga resigninga, naye wali yali ayogera eri eggwanga lyonna. Yagamba nti Gen. Museveni ekitongole ekirwanya eddembe ly'obuntu takiteeka mu kitiibwa, nti ateekayo abo abalemereddwa mu byobufuzi ba failures, abamu nga banoonya ssente zaggula ARVs. Era wano bwe nsoma mu mannya agaabo abawandiikira abateekayo petition eri Gen. Museveni, abateekayo petition eri Gen. Museveni kuliko Simewo Nsubuga. Simewo Nsubuga tumumanyi bulungi nnyo. Waliwo akatambi ennaku ezo kembadde mpuliriza nga lwali lukomo lwa ssimu nga yeenyegera mu bubbi bw'ettaka. Simewo Nsubuga. Kuliko Kano retired Stephen Basaaliza ne kubaako Jacqueline Atuhairwe Lubakurukuruku oba Rwabukurukuru oba si wangu linnemye okusoma. Kakati bw'atyo bano Wangadya nga bamuli bubi bawandiikira Gen. Museveni mu mwezi gw'okubiri nga 12/2026, era nga ebbaluwa baagiwako ne Inspector General of Government IGG March 4, 2026, nga bamuli bubi bamwetooloola ba Simewo Nsubuga. Kati ate Simewo Nsubuga bw'abaako
ensi yonna ebedda mabega wa Wangajja newankubadde nga naye talinawo kinene kyawo kyajambye kiri awo kubanga abaddewo nga kifaananyi naye kyembadde ndowooza nga tebannamuggyako passport ye yali badde yeemululamuuko kubanga Museveni ku biri bye yayogera ne Museveni okufuna ebbaluwa kirigeza yali yategedde dda bigenda mu maaso kwe kwogera n'ayogera bye yayogera ffenna ntubitegeera naye abantu bano munnange si bangu Wangajja wali badde odduka buddusi ebigere bye byali badde bikweyimirira kubanga jjukira nti bano bagenda ewa Muhoozi nga bwe batugamba ne boogera ne bagenda ewa Salimu Sale ne bagenda wa ate bali nabo si be bantu abeesigika kaakati munnange bwe batyo petitioni yaabwe ey'abana abasatu nga bagamba nti Wangajja bamwacyozinga olwo mbu kyakulira kya presidinga over bakiyitanga systematic bagamba bakirifaringako nga bafreezinga nga systematic mismanagement kwegamba enkwasaganya ey'ekibogwe enteeketeeke era ne babaako bye baayogera ku financial misconduct awo weŋŋambira Wangajja nti wali badde obeera mugezi ne weemulula kubanga bwe boogera ku financial mismanagement engeri gye wa recording akatambi kali ng'otegeeza gye Museveni Muhoozi ayinza okuba teyakalaba bulungi kwegamba teyabiraba nga tebyamuyisa bulungi kakati awo beera mugezi kubanga teri agenda kuwuliriza ekisooka kubanga abantu bali badde bakugamba nti wali badde wavaayo dda n'obeera n'abantu n'ogamba nedda ekimala nedda kakati being nti n'obadde awo bwotyo munnange nze ge magezi genkuwa kakati era ne boogera ku bingi nnyo mal administration mu nzirukanya ya commission byonna abuse of office byonna nga babiteekayo eri kubanga kati bano baagala okubeera nga bamugjayo bo oli awo kati ngo basimeewo nsubuga obaani kati gwe babagwa enkya waliwo omuntu omu yagambye kati kyekiseera naffe abawesitaana tukulembereko ku kakiiko k'eddembe ly'obuntu waliwo eyayogedde bw'atyo kakati mu bye yayogera ng'ayogera nti abamu banoonya sente zagula ARVs bayinza okufulamingayo emisango awo bayinza okugamba hate speech bwe bityo nga bwebimanyi bwe batera okubifulaminga kakati kino kyongera okulaga oba kiyongera tubikkulira biki bye yali ategeeza mu institution eno nti waliyo obutakkaanya bungi nnyo era bwe baba nga bo balina obutakkaanya bungi kati teebereza eddembe ly'obuntu bagenda kulirwanirira batya kakati tekinaba kubeera clear nti oba gavumenti baatandise okubeera nga banoonyereza ku nsonga bali basimeewo nsubuga ze baatwalayo nga bapetitioning eri General Museveni ku bukulembeze bwa commission tetunaba kubeera nga tukitegeera naye gwe kyobamanya ti Wangajja olwedde yakubye edda General Museveni ki obwami obukyala kuba oli mukyala yamukubye obukyala kakati munnange ebyo bwe bityo bwe biri era nsuubira okuba nga bino nze nali badde ngenda okuwaayo resignation nga nafulumya edda eggwanga bino kubanga bajja ttandikira awo kabanda gwe baakwata obubbi naye sibu ali awo awuze yabba ssente z'omiwuba omusolo ne bannange kale newankubadde tewali agendamu miisinga nga Wangajja sijja kulimba nti nze ngendamu miisinga kubanga tewabaddewo kinene kyawo kyakola bamaze kubeera nga bamulemesa n'alyoka ayogera bamaze kubeera nga bamulemesa kakati awo ensonga za General Museveni okugoba obukiiko bw'ensi yonna obutunuulira eddembe ly'obuntu nti tulina Uganda Human Rights Commission kati nga tejajjuza abantu ba failures basimeewo nsubuga adamping eyo egifuula dumping site byonna byongera okulaga ensi yonna nti ddala kituufu bwe kiba nti akakiiko k'eddembe ly'obuntu Museveni takateekamu kitiibwa y'ensonga lwaki olabira ddala ng'eddembe ly'obuntu wano terissibwa mu kitiibwa munnange katulinde tulabe tuba tebanatuwaawo information oba tebannaba kubeera nga bali pulayinga tetunaba kubeera nga tumanya oba bali mu kukola investigations ku nsonga ezo nga bali ze bapetitioninga
byonna tubirinze akuume.